Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala SAZA ne KYADONDO AGNES NAKIBIRIGE SEMPA akalatidde ab'emuluka wamu n'abatongole ba Kabaka obutakkiriza abantu bebakulembera okwabya ennyimbe ng'omuntu yakafa. KAGGO okwogera bino abadde alambula emiruka egikola eggombolola y'eggombe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e KYADONDO mwategereza nga omuze ogw'okwabya ennyimbe bwe gukyase ensangi zino kyokka nga Ssaabasajja Kabaka yalagira okwabizaawo ennyimbe kukomezebwe. Okwabizaawo olumbe tewaliwo muganda ayabizaawo olumbe, tewaliwo muganda agamba katubalage bagenda ne bayita maka akakodesha katubalaze omusika naye muli tulidda ne twabya olumbe mutulaga waaki ennono n'obuwangwa waffe nga tulina bamwami Kasolo abatwala ebitongole by'obuwangwa wano mwene mugamba tubalaga omusika lwaki mumutulaga ngeri emitendera egiyitibwamu okwabya ennyimbe. Bajjajjaffe abakulu b'ebika bakuuma obuwangwa bwaffe emyaka 27 nga bajjewo obwakabaka ne batusomosa ogwo omutendera gwe twaliko ne batutuusa ku Ssaabasajja Kabaka okutuula ku Namulondo. Ono Ssaabasajja Kabaka aliwo kati ne batutuusa babukuuma batya basigala babya ennyimbe mu mitendera egiyitibwamu ne batutuusa kwabya olumbe ne basigala nga bafumbiza abaana n'abalenzi okuwasa mu mitendera gye tuyitamu omuntu okufumbirwa era n'okuwasa. Onategeezezza nga ensangi zino abantu ababizaawo ennyimbe abamu bwe babeera n'ebigendererwa byabwe eby'okusaanyawo emmaali y'abagenzi. KAGGO yennyamidde olw'abantu abatakyafaayo kutwala baana baabwe mu bajjajja baabwe ne babatuuma amannya nga ennaku zino abazadde basalawo okumala gatuuma abaana nga bajjajja bwe tebategedde. Ne basigala nga bakyatuuma amannya gaabwe ag'abazzukulu baabwe nga babatuuma mu mpisa eyo gye tuteekwa okugatuumiramu. Naye wano we twakalaba mu Buganda obw'ennaku zino omuwala eyafumbira ow'olugave yafumbira ow'engeye alina mulega ono omwana wange yekalule erunasana muka mwana nga yeyemonkolera ku kika kyaffe kubanga balowooza nti basoma oba balina ki. Bassebo ne bannyabo abaana amannya bagajja mu bajjajjaabwe. Waliwo amannya ge baadibye edda nga erinnya terikyali mu kika tebalituuma wadde lya kika ekyo olw'emize egizze gyeyolekera mu linnya eryo. Muleme kutuwambako buwangwa nga ne Kabaka ali ku Namulondo. Muddeyo musabe amannya nazadde omwana mwene ennaku zino muzaala buyitirivu mulina akalenzi kamu kazaala obwana nga 3 tweyanziza kubanga muba mwaza Buganda. Muddeyo musabe amannya ewa jjajjammwe ewa kitaawo. Kitaawo ne bwaba yavaawo yalekawo kitaawo yasigala ng'akuuma entebe eyo. Muddeyo musabe amannya. Abantu bano batumunyunguzaamu bwe batyo bagenda otusenza akati kubanga ebyaffe tetukola ki tetubimanyi. Munyweze obuwangwa bwaffe tusobole okubanga tukyaliwo. Singa bajjajjaffe tebabukuuma twandibadde twaggwawo. Kubanga olumbe omuzisi wayiragamba omusika bamuteekeko tate teyalaba bakamali omulenzi omukubyono omulenzi omukulu si wawaka olumala okumusikisa nga ttaka litunda lumu bagamba lyonna ligende ngabala basigala bakigula. Ebyo bintu mubigenderere temulowooza nti Abaganda babikolanga bukozi nga kinyumu. Ono ng'akulembeddwamu Ssaabawala w'eggombolola y'eggombe Dr. Eric Serigo wamu ne Mmeeya w'eggombolola eno Ronald Kasirivu Kabembula alambudde ebifo omuli divisioni y'eggombe, ebifo ebyobuwangwa amasomero okuli Sanga Secondary School Kavule Kwaite n'amalala era ng'obwedda buli waayita alika asimbyewo omuti. Kigwe tukusimbye ng'ekijjukizo kyaffe lwaleero nga fulambula eggombolola y'eggombe. Kabaka ayagala alwanyisiza ddala obutonde bw'ensi ayagala buddewo ate n'abantu be bafune ebibala bye banaalyanga kubanga ebibala ddagala ate emmere. Mmeeya w'eggombolola y'eggombe Ronald Kasirivu Kabembula aliko byalopedde KAGGO ebiruma abantu b'eggombe. Ya parish modo tugiyimbye omwaka mulamba naye nayo tennakola ki tennatuukirira. Twezzeemu essuubi tunyweze ekyaffe ekyennono ekyokukolera awamu kyekigenda okuyamba eggwanga lino okugenda mu ki maaso. Oluvannyuma ku ssaawa nga 2 ez'ekiro KAGGO afundikidde okulambula kwe ku ssomero SAZA Junior School Matuga era ng'eno alikulira Kitto Muhammad amulopedde ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ebuleko katono kubagoba mu mulimu gw'amasomero. Kukyala KAGGO tukusiimye nnyo kubadde atuuse kikerezi
era tusaba atufunire obudde nga bwamisana ebireko n'abazadde n'abaana era neyama nga director kukwatagana wamu ne gavumenti ya Buganda tulabe nti tukulaakulanya ebyenjigiriza mu kitundu kyaffe eky'ematuka. Abaana abasinga mu masomero gaffe agasandise okutambuzibwa katwe tusanga obuzibu nti amafuta gali ku bbeeyi ya waggulu so nga ate n'amakubo ge tuyitamu okutuusa abaana ku masomero mabi katusanga obuzibu nti emmotoka zitufaako nnyo olw'okuba nti amakubo si malungi n'amafuta okuba nti gali waggulu. Ekisumuzo ekyokubiri kya byakulya tukizudde nti ebbeeyi y'ebyokulya erinnyidde ddala naddala ekijanjaalo kibadde mu 2008 katwesanga kati kiri mu 4,200 so nga ate n'akawunga nako kali